Ochalaba okwanjula n'embaga. Naye ate naawe oba oyina omanyi kiki ky'okkiririzaamu Katonda gy'ali asobola okukinkolera oba nenga tewali muntu mulala nenga Katonda nze gwe nkulembeza. Amina mukwano. Amina nawe. Tweyanziza nnyo nnyo. Kale nnyabo. Mukwano tuva ku Delta TV tukole. Okay, mugola ina kajjukidde. Ntwala omusaguno metro mwanga nsaasire. Yebale nnyo bambi webale nnyo Robin kumbeererawo. Metu nawe tukulabeko munnange. Metron, lwaki bakwebaza? Abimanyi byonna. Manyi entalo zammwe. Tulwanye nnyo. Kale. Kusinga tulwanidde wano ku Vivi. Mubadde ba mikwano kumala bbanga ki? Bbanga nno si ddene. Naye nga teri mataringa. Kale bambi. Bako ky'omusibirire kinaakuma amakandi. Katonda yakimanyi. Katonda byonna bibaayo byonna babikola naye Vivi. Congratulations, Mokole. Weka hagaba ba BBF. Best of friends. Kale oba tufuneko kusenga katono. Senga tusaba tuwe akagambo kamu. Ngeri gye kiri nti yasengeka ensonga mu maka. Senga mu Buganda kitegeeza asengeka ensonga. Ensonga ki zinezo kwanjula omwana w'obulenzi. Mbimanyi. Experience gye mikolo gwaje manyi. Mukwana tulaba ku Delta TV mu kaseera kano tuli ne Senga omukolo gw'okwanjula mu Buganda. Senga yabeera ensonga enkulu era Nazzikono nga Senga yasengeka ensonga ku mukolo gwe gutyo gw'okwanjula ng'omwana w'obuwala aleeta omwana w'obulenzi. Nkyogedde bulungi ondabye. Senga alabika bulungi anyumye sibyetano nnyabo. Bulungi nnyabo wasibyetano nnyabo. Webale kukola mirimu. Mukama yabaddewo mu nsonga eyo. Amina. Bambi. Omwana yakugamba ddi nti aleeta omwami? Olunaku lwe yajja n'aŋŋamba nti nafunye omuntu omutuufu. Nasula nsaba. Bambi. Ne ŋŋamba Mukama leka kibeere bwe kityo nga bwe kibadde era olwaleero kituukiridde. Ate mu maanyi. Mu maanyi. Vibe eri awo ogimanyi? Okitegeera. Senga. Anji. Lwaki mu basenga bonna balina yalonda gwe? Ndowooza era mbadde wa nsonga nnyo ku sayidi ye. Jakula naawe omuweererako. Era tulabagana ffenna ne tulwana entalo nga bw'obimanyi era. Naye era abadde Katonda tumaze ne tuwangula. Amina. Musibirire y'entanda naffe n'atuyamba balaba TV. Amina. Lwekyo omwana wange andaba nno. Lwekyo omwana wange nkusibirira entanda eno nga bwe twafuna omwami Emma Makaato tumukwate nga akalira tubeere abantu abawulize nze sengaawe emyaka ago nga ndi mu bufumbo sinobangako naawe nkusabira obeere bw'otyo Mukama nga ye mukulembeze wammwe. Amina. Bannange ndowooza leka tulekeraawo mugole tukwagaliza birungi byereere. Amina Sharita. Webale kweyagala. Webale kuwangula. Ab'ennugu soko bagambe. Ab'ennugu of course nabagambye dda mu kayimba era ngenda kukaddamu nga nzirayo gwakubiri mu kidaala. Kituufu. Omusajja wange. Kibalume. Oba oyagala kubeegattako ebyabwe byangu nnyo. Interview olina kuba ng'osobola okuwuta sefuliya y'obuugi n'enkoko bbiri. Yavunaanyizibwa ku Asha zibonna b'olabye. Omulangira Kimbugwe. Ababadde bakuwa ebyokunywa ttiimu ya Asha. Asha ttiimu yonna. Bano abakimuzi hospitality service. Abo boolaba. Bamulangira Kimbugwe. Ate nga mwana mu maka muno. Katumuwe engalo ez'amaanyi eno mubange taata. Kiki abaana bange temubayigiriza okufuwa emmindi. Kumwana omanye si byakufuweeta. Yagambye nti yataddemu byonna by'amanyi by'osinga okwetaaga. Okugeza. Yataddemu kasabbuuni kavudde lugendo. Teekaliwa. Dimirya ng'ombe. Mpulira. N'ateekamu akawowo akabadde kaabula edda. Kawowo ki? Odorono. Ataddemu akokunywa akakutte akati ensangi zino. Teekaliwa. Tolero. Naye agambye nti akwegayiridde bw'oba osumulula ekirabo ekyo
kisumulule ng'oli bw'omwata wekka mu mbejja omukwano gwammwe guleme okumansukira abalala naye gwe okimanyi nti tolera obunyammaniro tamira olwokuna bizibu eyo mugitwalirewo ku kisuku zino si sawa zakko okulima twala mugittirewo eyeyeyeyo kituufu era zino zonna zammwe naye nkwegayiridde engogo yabuko temala bibamba bawuta mpuupe eyo mugiwuutirewo eyo yenyini ogyetegereza mugituusize ku kisuku etegese zonna lutalo zammwe eyagala kulwana mulangira Ssekamaanya si byakusaaga enkoko tekookolima ssaawa zino mugitwale mugisale eyo yenyini erabika eri mu ssimu mukulu nedda byaddala eri mu kisu otyo wakiri engalo wakiri okuba engalo ekigango kekibagattanga kigango kitange ensonga nezigonda kitange kubanga batugambye nti bebasinga okubaganya era mwe taata mukutambule wammwe nga bwe muli bazzukulu ba Ssekabaka batugamba nti balina ekikakasa nti be bammwe era tuzze nakyo abaana mbakubira engalo bagise bulungi embuga sebo waye omukulu mwana tu kitange naffe ffennyini mu kujja kakuna tweyanjudde tituli bazzukulu ba jjajja Kayita embazi mu Kyaggwe mulenzi obwakabaka bwa Buganda ensawo y'okuyimirizawo emirimu gy'obwakabaka buli mwaka neebaza omwami Makato Emmanuel ya gavumenti ya Ssaabasajja olw'omutima ogwagala obwakabaka bo era n'obwagizi omwaka guno ogw'ebiralimu n'ensibi z'obateggwanika ensobezebeddu tebagambye batya njina omutima ogwo gweyongera Mukama n'akusobozesa Charles Prameka Katikkiro akkiriza ebigambo ebyo Robert Ogwansibira omwanika n'aga nti akabaasa katuuse Ssaabasajja Kabaka awangala kino kiriddewo teeka wansawo mumbejja muterezeemu ku nsingo bange amenyese nnyo tereza ensingo bange otyo ate ono ansaasidde nina bwe nagamba tereza ensingo yali anogolako nnogole olaba naye bwabadde akisussa emukulu Sebo Honorable ntwala omukisa guno okwebaza webale kujjukira webale nziramu nti webale mutanneerabira abaami bwe bafuna akasente oluusi bakyuka naye gwe tokyuse ojjukidde gye twatandikira mu kazigo kaffe nga n'enkuba bwetonya tuse n'amazzi mukama wange neeyanziza ssebo neeyanzenge webale kujjukira webale mutandyamu lukwe abasajja bangi bwe bawoza akasente bamera enkokola naye gwe si bw'oli ondaze ddala mazima nti oli mukwano gwange wateeka pamba mu matu ku byonna bye bakugamba ne byozoowulira ekakumpeseza webale kubeera taata ow'obuvunanyizibwa webale kutwagala ssebo bannange taata omwami wange ono tatusiibyangako njala tankubangako mukwano gwange twetegeera alabo kano nako okasimbe taata nga kano kaabo mikwano gyo gyonna abakuwerekeddeko
okuga ku mitala yonna gy'okolera ogutali gwe kawala gwokka naye n'emitala emirala mingi kano akalabo kaaba kuwerekeddeko. mukwano gwange omulungi ali mu kulaba Delta TV tukole emikolo gyaffe bwe gityo wegiwedde era nga tugamba nti naawe atwetaaze ku mukolo gwo essimu yaffe kweri Delta TV eriko naawe. Delta TV yekulagira omukolo n'ogamba yes baguwadde obudde ate bwe tutuuka ku mukolo olaba vayibu olaba essanyu. Kale nno omukolo gwo guleete ku TV ekyasinze okulabibwa mu mikolo nga naawe olaba omukolo gwa muno n'ogamba singa gwange katolobonaaba olaba ogugwo. Esimu yaffe kweri abagole ba December mutere mu booking ennaku zigwawo aba November aba January mwanguwe kubanga ennaku ojja kugamba nti kanindeke buleyo omwezi kumbe banno bajjadda. Delta TV yekyasinze okulaga emikolo mu Uganda. Kakati nomunenkama nti mukaloza kaffe olunaku olwaleero munnange ndabye emikolo egy'enjawulo bambi. Kale nze sibifaako ennyo ebyokumpa emmere ku mikolo oba ompadde oba tompadde I don't really care because first of all njagala nakusala mubiri naye nina edda we nafiirangayo olina woosanga bambi bakozi banno nga temukola mu kampani emu naye nga mwenna muzze ku servicinga mukolo nga muzze kufa ku mukolo nga muzze ku providinga services n'osanga abantu amu abatafa ku ba service providers ne batuuka okugaba emmere n'agamba mwe twabasasula dda muve mu layini emmere nayo bagimma abantu n'osanga bambi abaana abadde ba ashers nga babamye emmere n'osanga bakola ku keki nga babamye emmere n'osanga ba DJ nga tebabawadde emmere bannange emmere lwaki etumalamu. Omuntu bw'obanga okoze omukolo gwo n'ofuna service provider kituufu wamusasula naye emmere ate togimumma. Emmere geemaanyi omuntu ajja kukwatira ekifaananyi ekibi nga takikoze lwakwagala wabula olw'okuba ali mukankana enjala emuluma. Emikolo egimu gibeera mu kyalo ng'edduuka teriri kumpi. Bannange abagole wamu n'ababeera mu nteekateeka bachairman baani abali mu mukolo ba service providers tubafeeko basobole okubeera nga bakola waako omulungi. Ate abagole omuntu tomulaga nnyo attitude nze tondagira nze tokola kino ne bamugamba naye tereera tuulako wansi tukube ebifaananyi nze nedda nze njagala wano oli akkuba ebifaananyi yalaba awanaanyuma gwe tolabayo ate ng'oluvannyuma obeera ojja complaininga nti kino nga tewakikuba kino nga sikirabamu. N'olwekyo abagole tufe ku ba service providers emikolo gyaffe gisobole okubeera nga gitambula bulungi. Bampita Sharita mazima wanvu nkoledde waneno ku Interior Center enateete erina ebintu ebirungi erina ebimuli bannange twetaaga ebimuli mu nnyumba erina entebe ennungi erina buli malidadi yenna esobola n'okukolera interior designing ewakaawo osobola okubeera nga wakaawo weeyagaza ebintu onaabirabanga bulabi ku internet ogambe maama I wish awo singa wange fuulawo awawo kubanga naawe osobola ne ssente bakkiriza kibanja mpola ono ku Interior Center enateete. Bampita Sharita mazima wanvu Sharita's by the world ye yankozeko makeup n'enviiri era nga be banyambaza gomesa nti twambaza abagole tulina gowns changing dresses maids dresses gomesi mishanana tukola buli kimu ku mukolo gwo tukwasa omukolo gwo sirike bwekye. Interior Center nateete ekyo wakitegedde ate Njovu Estate Developers bagguze ettaka ku kibanja mpola balina n'essomero erya Njovu Junior School gy'osanga ebikozesebwa byonna. Fe aba Sharitas tulina Sharita School of Beauty yeesomesa bya nviiri omwana mulete tumusomese tutandikira ku mitwalo 10 tulina ekisulo nedde ate nga tubafunira emirimu tetubafunira basajja tubafunira emirimu. Nkwagala nnyo mukwano bw'oba watusubiddwa so tulaba ku YouTube Sharita Show repeat y'emikolo ejja ku Delta TV beerawo buli lwa Monday essaawa 3. Nindiridde okukwata omukolo gwo nawe weeyagale ng'okituuseeko. Nkwagala nnyo Mukama akunkumire. Bye bye. Ndaira simba leero bino by'enjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious.